Essula ya 21. Mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera, era Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu n'atuuma omwana we yamuzaalirwa Saala gwe yamuzaalira erinnya lye Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yakamaze ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Era Ibulayimu yali yakamaze emyaka 100 omwana we Isaaka bwe yamuzaalirwa. Saala n'ayogera nti, Katonda ansesezza, buli anaawuliranga anaasekeranga wamu nange. N'ayogera nti, aluwa oyo eyandigambye Ibulayimu nga Saala aliyonsa abaana be? Kubanga muzaalidde omwana ow'obulenzi ng'akaddiye. Omwana n'akula n'ava ku mabeere. Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere. Saala n'alaba omwana wa Agali Omumisiri gwe yazaalira Ibulayimu ng'aduula. Kyeyava agamba Ibulayimu nti, goba omuzaana ono n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika wamu n'omwana wange ye Isaaka. N'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo mu maaso ga Ibulayimu olwa mwana we. Katonda n'agamba Ibulayimu nti kireme okuba ekizibu mu maaso g'olw'omulenzi n'olw'omuzaana wo mu byonna Saala by'anaakubuuliranga, owuliranga eddoboozi lye, kubanga mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Era ne mu mwana w'omuzaana ndimuviisaamu eggwanga, kubanga ye ly'ezzadde lyo. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya, n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali ng'abisa ku kibegabega kye, n'omwana n'amusindika. N'agenda n'atambulira mu ddungu ery'e Beeruseba. N'amazzi ag'omu ddiba ne gaggwamu, n'asazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. N'agenda n'atuula wansi ng'amutunuulira walako, ng'ebbanga akasaale we kagwa, kubanga yayogera nti nneme okulaba omwana ng'afa. N'atuula ng'amutunuulira, n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi, ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu, n'amugamba nti, obadde otya Agali? Totya, kubanga Katonda awulira eddoboozi ly'omulenzi waali. Golokoka oyimuse omulenzi, omukwate mu ngalo zo, kubanga ndimufuula eggwanga eddene. Katonda n'azibula amaaso ge, n'alaba oluzzi lw'amazzi, n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi, n'anywesa omulenzi. Katonda n'aba wamu n'omulenzi, n'akula, n'atuulanga mu ddungu, n'afuuka omulasi w'obusaale. N'atuulanga mu ddungu ery'e Palani, ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri. Awo mu biro ebyo Abimereki ne Fikoli omukulu w'eggye ne bagamba Ibulayimu nti, Katonda ali wamu naawe mu byonna by'okola. Kale nno ndayirira wano Katonda nga tonkuusekuuse nga nze, newaakubadde omwana wange, newaakubadde omwana w'omwana wange, naye ng'ekisa bwe kiri kye nkukoze, naawe ononkolanga bw'otyo nze n'ensi gye watuulamu. Ibulayimu n'ayogera nti, n'alayira. Ibulayimu n'anenya Abimereki olw'oluzzi lw'amazzi abaddu ba Abimereki lwe baamuggyako olw'amaanyi. Abimereki n'ayogera nti, simumanyi bw'ali eyakola bw'atyo, so tombuulirangako, so siwulirangako era, wabula leero. Ibulayimu n'addira endiga n'ente n'abiwa Abimereki, ne balagaana endagaano bombi. Ibulayimu n'ateeka endiga enduusi 7 ez'omu kisibo wamu zokka. Abimereki n'agamba Ibulayimu nti, endiga ezo enduusi 7 z'otadde awamu zokka, amakulu gaazo ki? N'ayogera nti, endiga ezo enduusi 7 onooziweebwa mu mukono gwange. Ekyo kibeere omujulirwa gye ndi nga nze nasima oluzzi olwo. Kyeyava ayita ekifo ekyo Beeruseba, kubanga eyo gye baalayirira bombi. Bwe batyo ne balagaanira endagaano mu Beeruseba. Abimereki n'agolokoka ne Fikoli omukulu w'eggye lye, ne baddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. Ibulayimu n'asimba omumyulira mu Beeruseba, n'akoowolera eyo erinnya lya Mukama Katonda ataggwaawo. Ibulayimu n'amala ennaku nnyingi mu nsi ey'Abafirisuuti.